Honorable Senyonyi, tondowooze santi bulijjo weefuula bwefuuzi mweru naye nga toli mwerufu. Toyinza kubanga enkya ye sitting. Olwaleero nga lumutudde ne simanyi joint opposition caucus. Mune mukola okusalawo. Ndi enkya mugende mu sitting. Ne mutakuliyetingawo space. Kuwulira nti okwo okusalawo kwammwe bannayuganda bagenda kureactinga batya ku kwo. Olumulwana mwagala mugendeyo. Abantu tutulooze santi ate sente ze baagabana mu mwazitwaliramu nti just muli amutekawo butesi kibeera naye nga mwebo mukubakwata sente. Toyinza mwandibadde kuno okusalawo kale kwandibaddewo joint opposition caucus nga mugamba nti muwuliriza abantu kye bagamba ne muwuliriza abantu bagamba kikusalawo kwammwe kwe musazeewo. Muvudde ku mubala bulijjo mutugamba nti mutambulira kumanyiga abantu kye babagamba. Gwe kennyini weetemye engalike n'oga nti abantu bulijjo mubawulira ku mutimbagano nga boogera nga bagamba nti ababaka temugenda yeeyo. Bannayuganda muze mubalaba ku mitimbagano nga bagamba naye bannanga ab'opposition. Lwaki olutula lw'enkya temulwepena? Mululeke abantu bano batuule bo nga bo bayise etteeka lye baagala okuyisa waakiri nga temuliiyo. Era bannayuganda bano tubawuliriza. Kitegeeza opinion y'abantu ebadde kyebbanga lyonna, eddoboozi ly'abantu libadde kyebbanga lyonna nti temugendayo. Lwaki abantu batuuse ku eyo level nga baga temugenda mu parliament ate nga be babasindikayo? Olw'ensonga ekyo ky'ogamba mbu musimanyi mugenda kisimbira ekkuuli. Mubadde mukikola again and again and again. It never brought results. So kati tugambe nti odifayinze ku bantu awo oba teweetemye engalike nti tuwuliriza abantu batugamba ki? Kati abantu ababagamba be muweereza bakama bammwe mubadifayinzeeko. Does that make sense? Does that make sense nga abantu oganti bulijjo abantu be batugabe bakama baffe kati bakugambye nti munne byonna mubigezezzaako abantu bazze ne beekalakasiza ku parliament babbi emiggo abalala babayodde babasibye. Mutaddewo ko n'embeera mu parliament munda ne babalala ne babamenya bali mu bugaali kati temugendayo. Gwe ensonga ki gy'owadde abantu nti lwaki ebyo byonna bye mutugambye tubiwulidde naye kali ka platform kaffe tutuddemu nga joint opposition caucus ne tuteesa ku nsonga eno era tukanyiza nti olunaku lw'enkya tubeere mu parliament. Ku lwaki eyo space yaffe tulina okugikozesa. Ng'eyakusindikawo yabadde ng'ebbanga liryo n'akugamba nti ku luno temugendawo. Ekyo it would be loud. It would be loud nti ababaka bakola ki? Baagaana okulinnyawo. Ekyo temulina kye mwekwasa kubanga kye mugendako wali. Tukiyita kuteesa. Ate kyogenda okuteesaako gavumenti ekirinamu interest. Anything nga gavumenti ekirinamu interest you can never win. Ate nga bw'okimanyi nti genuinely mumanyi nti mugenda kuteesa. Bw'oba ogenda kuteesa you are not going to dictate. Kitegeeza bw'obanga togenda ku dictatinga nga ne gy'ogenda okuteeseza okimanyi nti majority takes it all. Ojustifyinga nti bannange twateekawo parliament n'aba opposition bajja ne bateesa after okuteesa kwonna abangi basalawo kino nga nabali baganye. So enkola ya parliament nga bwemanyiddwa nti abangi kye bagambye kyekikolebwa. You are justifying it. Ng'olwetteeka oli justifyinze. Kati bannayuganda njagala mubuuka abasajja bano bazibu. Muteekerere baleta tebabali ba breaking iranga mu down. Kati baateekamu obuntuntu obuliruuzi bwe bamanyi nti ab'opposition bwe banaabeerabeerawo era bajja kujja nti twataddewo embeera bwe twataddewo embeera bagenze etteeka balyetegereze. Baateekamu n'obuntuntu bwe bamanyi nti obwo bajja okulondamu ffe bajiwando bajje batuwuddiise nti tulina bye baali bataddemu bye twagamba basikemu. Bye twagamba basikemu baabiteekamu ebyobusiru byabwe. Ngenda kujja mu party endala ba breaking it down ebyobusiru bye bagenda bwe bateesa bagaye nti twajjamu bino tulina bye at least tulina bye twajjamu naye nga mwebiri ebyobusiru ngenda bibabuulira mumanye nti mulabe bye baateekamu nga bakimanyi nti oba naatuuka bo bayinamu government ya Museveni eyina byeyagala byeyinamu interest biyite kati neteekamu ebyobusiru bye banaga nti ab'opposition baateekawo embeera ne baga nti muteeka bibeeke ebijjibwamu. Kati mumuloze nti okubeerawo kwabwe kwalimu ebibala kuba balina bye bagamba era ne babijjamu.
nenga babiteekamu intentionally nga bamanyi nti ebibiri bimu kubijja okugibwamu kutusiriwalirako. Honorable Ssenyonyi ng'ogenda kummenya omutima bwe n'abalaba enkyanga mugenze mu siitingi. Bannayuganda bameka boogenda okumenya omutima ng'ekigambo kyabwe kibadde kimu temugendayo. Bano bakyatuwulira bano. Bannayuganda bano bakyatuwulira. Kye ekigenda okufuula enjawulo ku Museveni nti abantu bakugaye munnaye Honorable Ssenyonyi gwe leader opposition temugenda nti kana kapwaka ka platform kafe mukatujjeko. Togenda kuba nanjawulo nabali abaga nti twayiga ensolo yaffe togenda kumala gatutwala otyo. Kati naawe kyoba ogambye bannayuganda nti wadde muŋŋambye nti sigendayo naye kali kantu kaffe ogenda kuba ofaananyi bwotyo. Ogenda kuba nze tokyalina ky'oŋŋamba bye mugenda okuteesa. Togenda kuteesa nti ogenda kudictatinga wabula mugenda kuteesa ng'okimanyi olina okukkiriza mu kuteesa olina okukkiriza ebigenda okuvaayo. Majority bwegamba bweti kyebegambye weetaba mu kuteesa. Okakasa nti mu gavumenti ya Museveni mulimu democracy nti twabakkiriza ne bajja ne bateesa nabo baagaana naye ngeri parliament munnaye gyetambulira ku majority byebyo ebyavaamu. Kati olwo kati ngera bannayuganda otugamba mbutwekalakase kitegeeza etteeka liyisiddwa mu mateeka. Museveni atunyigiririza mu mateeka and you are contributing to that. Museveni tatunyigiriza nti atukola ayita mu mateeka n'atunyigiriza ng'omuntu talina wajja kuwakanira kubanga kye mwakola muba mukikoze mu mateeka. Kati eryo etteeka limala okuyita bwe lityo ng'ababaka bonna baliteesaako kitegeeza okubeera nti involving yourself in that kuteesa kiteekawo etteeka nekakata nti tuufu okubeerawo kubanga mu mwabeerawo abatono enamba yammwe netakola kina bali abangi. Mumugenda bugenzi ku justifying atteeka tewali kirala naye nze ogenda kuba tokyalina ky'oŋŋamba. Once custodifying okuva ku bantu ababaka mwenna bagenda okudifying okuva ku bantu kye babagambye mugenda kuba temukyalina kye mutugamba. Yes, amount gwosobola olwana olutalo luno nga toli ku musaala ofiirwa bufiirwa nga n'emirimu gy'owalikoze gyonna bakuba bukubi nga ne bwe wali gavumenti kagende nnoonyezeeko wano ekyokulya nga bakulemesaawo bulemesa n'obeerawo nga bakutaayiza bwe bati otambulirwako mu motoka nnya biri mabega biri maaso mu bugombe mbojja otubuulira nga bw'olwana olutalo gwe. Temutukakkanya mukomye okutukakkanya mmwe Bassenyonyi. Mukomye okutukakkanya mmwe. Temutukakkanya mmwe mwana, temutukakkanya, temutumanyiira nnyo mwana. Temutumanyiira nnyo. Baakuwaayiriza wano ku miliyoni 107. Internet yonna yali ekkuba sinze navaayo nenkuwolereza. Lwaki? Kubanga kyali kituufu nga nsobola okuvaayo nenkuwolereza era nayimirirawo. Omanyi bameka abanvuma kwey'ensonga nga bonna bakuvuddemu. Internet wano yonna yali ekkuba ku miliyoni 107 nga bagamba walidde sente nayimirirawo ogu neŋŋamba balimba abantu ne batandika okukkiriza ne tubagamba baleete obujulizi nga tebabuyina. Wali togenze mu kooti wali ogenda funayo gye wali olopera baddiini Lubowa Ssaava wali ogenda funayo ki mu kooti za Museveni wali ogenda funayo ki ng'oli mu kuvimbisa babuddiini Lubowa Ssaava obufudde obw'ensonga ne tuvaayo ne tukakkanya obusajja obwo ne bukuvaako. Totunyigira mu kinu tokikola ekyo wajja n'otuprovokinga statement zewakola nga tewali gwe bayinza kuleka azikola yenna. Gwe kennyini byogamba banne ebibakubya biki statement zewakola nga tewali ayinza kukuleka nga taliiyo n'ogu nga tewali n'ogu ayinza kukuleka nojja n'okkakkanya banno ne bavaayo kumbe gwomanyi wogenda obazingiramu okuba bakkomuledi be mutambula nabo gw'oli mu lutalo kiggwe akuba bakkomuledi obakkakkanya bwotyo gw'oli mu lutalo kiggwe. Ssenyonyi mwe tetuli basiru tetuba siri fala wano temutugatta bwongo wano kutulowoozesa nti tuli balalu nnyo tetuli. Amazima ge twogera wano ebbanga lyonna ge gatuvumya ebbanga lyonna gajja kunvumya paka era gano ge njogera kati. Ku mwanyi wakolawo ki emwanyi lwe baagitwala tujjeyo video tetwakugamba mu boycotting eparlamenti ku mwanyi kye mwakola temwasigalayo ne mwefuula abakuba obukonde emwanyi ne bagitwala nga munnayuganda asigadde akyalowooza nti oba osanga mu parliament wayinza ovaayo essuubi eriyinza omuyamba. Kati ku luno tukugambye okuboycottinga tukutaddeko pressure okoledde ku pressure yaffe atojja otwemanyiirirako otukkakkanya naawe otufuula abasiru ennyo tetuli basiru naawe
nze tosobola kungatta ku kyenzikiririzaamu kunfuula mukyamu nze. Tosobola kunfuula mukyamu ne bw'oba ofa. Nyimirira wano ne mmalawo omwaka. Ate wali wangulira data. Olinayo gw'omanyi nti ku kolo twakugulira data. Wali wangulira essimu. Waliwo amanyi bwe mbaawo nze gwe temutumanyira nnyo kutukkakkanya. Okitegedde amazima gabeere mazima. Joweero Ssennyonyi wakoledde ku puleesha yaffe. Ku puleesha yaffe bulijjo bwe tutakuteekako puleesha ng'okolanga ng'abakadde bwe baakolanga. Mboli wano tukakanya mbone Nyanzi naye awamattu seyeeri. Matuvuma mutabani wo yalina Museveni. Tukulekenga bwe twalekaani. Gwe Nyanzi mutabani wo yalina Museveni. Nga tovanga yoko kunenya mutabani wo kumulopa wa Kyagulanyi. Gye wabadde otulopa. Mbwakutta akazindaalo bannange abaana bali eyo weeru batuvuma. Mbwakutta akazindaalo atulopa. Mutabani wo yalina Museveni nga tukulekanga bwe twalekaani nga tukuba abantu lwakwambala bwambazika kofiira. Bwe tukuleke kuki? Mutabani wo yalina Museveni nga bali kuli batudde nga tukulekera kuki? Nga tuyinza okukuleka gwe nga mutabani wo abadde na Museveni. Mwana buli omu awe munne ekitiibwa tutambule. Nze nkumalamu ekitiibwa kyo olw'ebikolwa byo. Ebikolwa byo bwe biba bibi muganda wange. Okezibika nze Comrade wanajja wane South Africa sirina sente nenkwata ataane emitwalo aga. Nengaka tuyambe Comrade waffe. Nga sigenda mufuna mu lwaki. Lutalo tuli mu lutalo. Kyoga nina sente n'emirimu baginnemesa. Naye nenkwata amakumi aga. Mitwalo ataano nengamba kabulaza tuyiyize wano. Tubeerewo. Goli ku miliyoni ana oyagala ovimbire. Otulage nti goli wa mugaso nnyo. Mbugo oyagala nnyo ffe tuli bafala nnyo. Temutukakkanya boy. Temutukakkanya boy. Temutukakkanya boy. Temutukakkanya mutuleke temukukakkanya. Temutukakkanya baba. Temukikola ekyo. Temutwologa okutukakkanya mukendeezeemu baba. Misinde mujje mitono baba. Temutukakkanya. Kitegedde. Uli ku miliyoni nkaaga. Okakkanye nze. Afiiriddwa buli kimu. Kifudde. Gokakkanya bukagonzi kakkanye bwotyo. Ontwalinga kasasira babbuloga ndi buloga waawo. Ndi buloga waawo. Wano nfunamu wali ondabyeko nga nkuba obulango. Nfunawo wano mbuulirawo. Waliwo wenfunira wano. Wali ondabyeko mu bulango. Mbukale mujje mugule tutunda bino. Tonzikakkanya mwana. Mukakkaneemu mwana. Mulabe value z'abannammwe mwana. Kitegedde. Mulabe ku value z'abannammwe temutumanyiira mwana. Temutumanyiira nnyo mwana. Temutujjaako waya ffe tuli bamayufu boy. Ffe Museveni yatujjako buli kimu. Essuubi buli kimu. Lwokeesa lwobala nti lino yeekale na luno lukedde. Nkubuulira. N'otuuka okufumba emmere ng'ogifumbye na kyaliiwo n'otandika okumutya. Ayinza okuba akutereddemu obutwa. N'otandika okumutya olubuto ne lucyankalanamu bucyankalanyi bwe ruti. N'otandika okugaawo baabo mpadde. Embeera gye tutambuliramu eyo mwana. Nga tosobola wadde otambula ku street mugende mwetoloole. Temutukakkanya mutulabeemuko ku value mwana. Osegedde bw'oba oli mu lutalo luno nga ddala oli mutuufu. Ng'oli mutuufu mu luno lutalo. Wali tokkakkanya mwana. Kitegedde. Temutukakkanya mwana. Temutukakkanya mwe bayaale. Wano internet tugibeerako omwaka. Nkubuulira. Ffe ekitukaayanya ebbanga lino lyonna ne bye tukola byonna. Lwekyo kye tukkiririzaamu. Kitegedde. Tonzikakkanya boy. Tokikola. Tokikola tuyinza okukuta wano. Itolaba. Mwaba bakuba banafu. Gwe Ssennyonyi abakukuba banafu nnyo. Nze tosobola kumpuruvinga wrong gwe. Tosobola kunteeka wansi gwe. Gwe Ssennyonyi. Nkubuulira. Ojja ogambe tupakuka. Ngati watugamba mbu tupakuka lwe twali tukuwolereza nga bakugambye bakuwaayiriza nti obbye biliyoni mu miliyoni 7. Wali oluvaamu gwe senga sitwali ffe. Gomanyi bufeka akawunti n'abayaaye be bakusindikira wano kukuba gwe. Omala otukakkanye mu nzikakkanye eyo. Otuprovokinge kagenderere. Nze ekinnuma ku Ssennyonyi kiri kimu. Yatuprovokinga olw'eggulu ng'akimanyi. Yatuprovokinga kagenderere. Yatuprovokinga kagenderere. Yaprovokinga abaana kagenderere. Yaprovokinga abaana kagenderere. Nga tebayinza kukuleka nga bwe balekaani.
nga tebayinza kukuleka ng'onoonya lubasuulamu g'oveeyo mbu robodobu style waagiyize gwe omanyi kyekitegeeza tukugamba okisiperinga eggwe robodobu style okimanyi gwe ssennyonyi omanyi kyekitegeeza gwe mwagwe gentomaani gwe mu obujente abeesiba obutaayi gwe okimanyi kye bayita robodobu style okimanyi bwatumanyiira mbu kati leero baadi nnyo oli baadi kiggwe nze siwa kitiibwa atakimpa ttaano sikikola oyo sinze saagala kamanyiiro mulekeraawo era guno gwe gusimba tutambule ekituufu kibe kituufu n'ekikyamu kikyamu tujja sigala tukwesyoninga buli gye tugenda tetujja kubanga mbuzi batuvuge buvuzi kitegedde bakadaaga bajja ne batuvuga ne bagenda buli omu najja ng'avuga buvuzi n'agenda buli omu ng'ajja avuga buvuzi n'agenda tetukyali lwedde kuvugibwa tulina okulembera olutalo luno tulina kubanga ttiimu tulina kutambula nga ttiimu so si abakugambako tebakola nsobi ekyo kye tuyigiriza abantu eyo demokolasi olaba ensi ziri za Amerika